You are even dope. Shut up. No. You people. Because these people have been rating people. Even yesterday night, they were even. Can you do that? Is it possible? You did. Is this my minister? This one's one. Am I the NRM? I have a copy. Is this my register? Papa, I don't want. You have your Is own. this- You have your own. Are you NRM? You have No. Are you one? Members, please. I think we have seen. I think we have seen. You are even dope. Shut up. No. You people, candidates, I don't want a quarrel here. Because how do you call me noob? I'm in an NRM exercise. Please. Media. No, they have the right. I'm in an NRM exercise. Because you have brought them. I'm in an NRM exercise. It doesn't matter. Okay. Can we continue? Better wake up. That's okay. Me, Wake Not up. check. Give the honorable. Give the one empty to see. You are sleeping. Wake up. Our dear honorables, I'm requesting for Where You are taking it? Where did they vote from? Where did the two of you? Where is your constituency? Let me answer. Can I talk to you? Basaba gukora exercise then I have not known whether they have reshuffled. This is what we have come to see. We are still waiting. It is one of the reasons why we are here. So let's see whether they have reshuffled those ones that we requested for to be reshuffled and bring new ones, at least neutral, but the ones who don't have sides. They promised us they are going to change all of them, especially the registrars, so that these ones who have been agents of other people, like Sechikubo who recruited them, the other last elections, up to now they are the ones still working. So you can see they are frustrating our effort. So that's why we requested that they should be changed so that we can have people from other areas. We are going to have a challenge in time schedule, but we shall manage. And that's why I'm here, to be a neutralizing person. And even your registrar for the district, you have made him to step aside because some of the candidates have lost trust in him as the registrar. So I am going to work as the registrar for the district for today and even do the tally and announcements. Yeah, but you also belong to the party structure at the sub-county league level. Yes. Veterans League, he's a member voted there, but he's now participating in this exercise. That is registers. You have already given to the registrars. You have them, give them to who? The registrars. Who, when? No, just now. They are here. You have been distributing them out. They are here. the registers are here. Yeah. They've been here for That's a box where they found it. Yes. Open. Whether we begin the voting at 1, so long as you are satisfied. Yes. I think that is it. Yes. We are not running anywhere. We are in Zimbabwe. Yes. So long as the voting takes place today, I want each and every candidate to be satisfied. This is for Kabare. We have 6 villages. They are here. Because these people have been rating people. Even yesterday night, they were even. Can you But do this that? Is it possible? You did. Is And this this my one, register? this one's one. I have Am a I the copy. NRM? I have a copy. Is this my You register? have your Papa, own. I don't want. You have your Is own. this- You have your own. Are you NRM? You have No. Are you one? Members, please. I think we have seen. I think we have seen. You are even dope. Shut up. No. You people, candidates, I don't want a quarrel here. Because how do you call me noob? I'm in an NRM exercise. Please. Media. No, they have the right. I'm in an NRM exercise. Because you have brought them. I'm in an NRM exercise. It doesn't matter. Okay. Can we continue? Better wake up. That's okay. Me, Wake up. Not check. Give the honorable. Give the one empty to see. You are sleeping. Wake up. our dear honorables, I'm requesting for Where You are taking it? Where did they vote from? Where did the two of you? Where is your constituency? Let me answer. Can I talk to you? Basaba gukora exercise then Candidates. Shut up. No. Candidates. Can I have Utakanjuma naye. honorable? Utanira kunjuma. Utanira kunjuma. basaba mureke tutende Usini chukua sapora. Chukua sapora.
You got from which village? In Remia. Which sub-county? Where is the register? Okay. And Papa, where do you got from? Intimidation. I am your boss today, please. Your intimidation is going to stop. That impunity. You must wake up. You are not in the military. You must wake up. You must wake up. You are just an idiot. Please, candidates, please, can we show? You can't do anything for me. Because nze nkolanga driver wa honorable gwe bawambye ate ludda ndi bode tano we mukufuluma ngende ndabe ekituuse wabweru kuba badde wasigaddeyo emmotoka emu nga tweralikiro jjoca ate abasajja n'abeetegereza kuvanga we bamuvinze ne batumulisa tochi mu namba plate y'emmotoka gyadde baagala okwokya ne tubagoberera ninja ne ngamba bannange nti tulina abagenyi wabweru naye simanyi nti oba baffe oba bakyamu ne tufuluma tujje twekenneenye twagenza okwekennenya nga batemu bazze kutukolako mikolo kwe kulwanagana nabo nasuse n'enkwata basatu bannange be nabadde nabo nagenze bayita nga bali bamaze okuntuusako obuzibu waayise dakiika ntono nnyo honorable wange nakubira DPC tewaayise essaawa nnyingi DPC najja ekyasinza otutumala amaanyi ate paatula emu kuva luuyi lulala n'abatukubye emiggo nga babawerekera obwo buba bwenkanya security eremye okukola omulimo gwayo security eriwo okuweereza munnayuganda kuba ffe bakama baabo kati ebitusobedde mukama wange simulaba nadde muvinze naye nga tutwala mpapula olw'ensonga eggulo yasibye mu mmotoka ya kitaawe nga nze nsibye muyiye nangamba engeri gye bakulabe mu yange nange ne bandaba mu ya taata bayinza okunzita tukyuse mmotoka ovuge ya taata nze mvuge eyange nanga naye tugenda kuvuga speed teri kuyimirwa kuba ekyatutuusiddwako bakirabye bwe navuze nentuuka distance nga sikyala amataala ga honorable kwe kukyuka nkomewo ndabe oba nkola ki afunye obuzibu nagenza otuuka nasanze mataala light nga ge gakagoka nga taliimu kwe kutegeeza bannange nti honorable bamuwambye byebyo twabadde mu mawogola south mu kasiryo wali kulidde Masaka amanya agange nze mukalaza Abdul Shakur kolanga dereva wa honorable ate oludda ndi mukuumi we Munnamitete nze Bukenya Joseph Munnamitete anoonya akalulu ka Dennis Dumba constituency yonna naye kino kye tuliko kitususseeko obunene twabadde ekironga tuli mu nyumba ya tata wa honorable Dumba ng'ali mu kusayininga empapula ezigenda okuweebwa beejenti be ne wabaawo omuvubuka alengera endabirwamu nga mulimu ettaala etooki eziyiseemu ne bafuluma ebweru beetegereze kubanga baatusuubiza emabega eyo yonna nti bagenda okwokya emmotoka yange n'eya mmeeya wa Matete Town Council. Ensonga ezo zibadde era bulijjo nga bajja batulondoola naye ffe ne tusigala tuli mu kalulu nga tumanyi bye bali mu kukangakanga ngeri ebyobululu bwe bibeera naye abaana bafulumye ebweru okwetegereza tooki ezaaka basanze kansala Matovu ow'oludda olwa tiimu Daisy nga be bali wabweru ne chairman w'ekitundu eyo Polinaali n'omuvubuka omulala asima amazzi ku kibira awo erinnya lye neerabidde tuba tukyali mu nju ffe emigo tugenda okulira wabweru nga gitandise okutatira bakuba ngamba bannange banaye tufulume kyabaye tetufuluma bajja kutukuba ne bagandi bannaffe bali bwabweru tufulume ffenna ne tufuluma wabweru twagenza okujja ng'omwana bamukubye omutego n'omusaayi guyiika ne tusangawo engato ya Polinaali chairman ng'agisuddewo n'enkofiira ye ne tusangawo n'engato ya kansala Matovu nayo ng'eri awo ey'ekigere ekimu
mukudduka babireseewo ne tukubira DPC honorable nakubira DPC najja bwe yatuuse yabadde yakamala eddakiika nga 5 patulo zabadde 2 mu constituency omwo nga zitugamba zirondoola kalulu ziri ku bwenkanya ffena zikolera ffe naye twakizudde eggulo nga zabadde zikolera mwami Daisy patulo yagenza okujja nga abakubye ate beje bana abasirikale bajje bebajambi mwanya eri gye baddukidde nga bajja babavaako emabega babaleeta ekiraga nti babadde bawadde bano obukuumi batukoleko obulabe tutuuse ku poliisi ng'omubaka wange abuze babadde basaba okuripootinga nga naye bonna beebuza poliisi ejjuddeko abantu ba ttiimu Daisy bebawe ebiragiro kati aba ttiimu Daisy aba poliisi bagendera ku byabwe mukwate wano mutwale mugende muwerekere bano bagende bakuume eri tewakyaliwo gamba nti bali ku ludda lwaffe ffenna abeesimbyewo abasatu wabula bali mukolera omuntu omu mwami Daisy ekituleese wano ku office tubadde tuleese ensonga zaffe batubuulire ekiddako kitigere oba kagenda mu maaso oba tukola kino naye nga ekikulu kya byonna mwami Daisy oba kaadi ye gyayagala eya yero bagimuwe ffe batuwe omuntu waffe eyabuze ffe kyetwagala kyokka kuba titunategera oba bamuse oba mulamu ffe twagala muntu waffe bamutuwe akalu tetwayingiramu ka lutalo kubanga bwe muyingiramu mwena wabaawo awangula yani tuwangudde mu mazima naye natabuza muntu waffe baseboze ensonga zange ezo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV camera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo